Abakazi bano abalinnya bbaasi zino baddizibwayo mu disitulikiti gye bava e Napak mu kitundu eky'e Karamoja. Eno gye basindikiddwa okukola akasanvu okumala omwezi mulamba ate nga bwe babudaabudibwa. So I have sentenced them to perform community service in their places of abode, that is Napak where they are from, for 1 month. Enkya ya leero bano abali eyo mu kikumi basimbiddwa mu kkooti ya City Hall wano mu Kampala ne basalirwa ekibonerezo kino nga balangibwa kusindika baana baabwe ku nguudo okusabiriza. Bano babadde wamu n'abaana baabwe. The offense is rampant within this jurisdiction, but I have listened to their pleas and I have seen their plight. So I have considered that a custodial sentence would be inappropriate. Kitegerekese nti bakwatibwa mu January w'omwaka guno nga KCCA eri mu kaweefube w'okuyonja ekibuga okwetegekera enkuŋŋaana omwali olwa NAM ne G77 plus China. Nga 3 January bano basimbibwa mu kkooti ya KCCA ne basindikibwa mu kkomera e Luzira gye babadde okutuusa leero. Olw'okuba emisango gino bagyegaana era omulamuzi Edgar Karakire yabalagira okukomawo mu kkooti eno olwaleero. Kyokka leero bakyusiza mu bye boogera ne bakkiriza omusango ogubavunaanibwa era ne basaba kkooti ebakwatirwa ekisa kubanga teboonoonye budde bwayo. Wabula basabye kkooti ebakkirize be bazibweyo gye bava mu disitulikiti y'e Napak batandike obulamu obuggya n'abaana baabwe era kkooti kyekkiriza. Omuwaabi wa KCCA Hilary Musimenta naye kino takiwakanyizza. Omulamuzi Karakire ategeezezza nti ekyokusindika abaana bano ku nguudo okusabiriza kweyongedde weewaawo ng'alaze okunyolwa eri bamaama bano ng'abamu bategeezezza nga babba baabwe bwe babafaako edda. Bw'atyo mu kifo ky'okubawa ekibonerezo ekisembayo mu musango guno ekyokusibwa emyezi 6, omulamuzi alagidde bazibweyo e Napak babudaabudibwe era bakole akasanvu ku mirimu egigasa ekitundu kino. Wabula abalabudde obutaddamu kusindika baana ku nguudo okusabiriza. The jurisdiction which calls for deterrent action. However, in light of their plight and their submissions in mitigation, I found it appropriate and I sentenced them to a non-custodial sentence of community service which they will perform in their home areas for a month with a view towards reform and repatriation back into their communities. In default of this service, I have imposed a sentence of 1 month in prison. Kkooti eragidde nti singa bano banaalemererwa okukola ekibonerezo kino ekyakasanvu baakuteekebwa mu kkomera buli omu asibwe omwezi mulamba. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.